kkooti esookerwako ewozesa emisango gy'obulyake n'obukenuzi asindisa abaali abakozi ba paalamenti 7 mu kkooti enkulu batandike okwerennemba n'emisango gy'obulyake ku bigambibwa nti beezibika obuwumbi obusoba mu 27. Abasindikiddwa mu kkooti enkulu kuliko Chris Ariko Obore eyali akulira ebyamawulire ku paalamenti era eyali omwogezi waayo, Adilo Daniel eyali akulira eby'emirimu mu paalamenti, Okema Leonard eyali omuyambi ow'enjawulo mu yafesi ya sipiika, Rajabu Kaya Semalulu ow'ebyokunoonyereza, Okwi Emmanuel ng'ono ye yali Principal Protocol Officer, Otebata Vincent eyali Capacity Development Officer, Murebe Methods Chief Executive Officer ne Stella Atute. Bano leero lwe bakomyewo mu kkooti okumanyawo okunoonyereza ku musango gwabwe bwe kutuuse, oludda oluwabi lutegeezezza omulamuzi ng'okunoonyereza bwe kwawedde era ne lusaba kkooti okusindika abavunaanwa mu kkooti enkulu. Okusinziira ku ludda oluwaabi, omusanvu bano n'abalala batannakwatibwa wakati w'omwaka gwa 2023 ne 2026 nga basinziira ku paalamenti y'eggwanga baafuna ensimbi ezisoba mu 27 ezaali eza ssako ya paalamenti kyokka ne baddira okuzikozesa zitaalina kukola. 2023 and May 2026, Mr. Chris Obore received a total of 5,253,100,000 for donations and corporate social responsibility activities of the Parliament of Uganda, but neither implemented the activities nor returned the money to Parliament. Bano leero lwe bakomyewo mu kkooti okumanyawo okunoonyereza ku musango gwabwe kutuuse, oludda oluwaabi lutegeezezza omulamuzi ng'okunoonyereza bwe kwawedde era ne lusaba kkooti okusindika abavunaanwa mu kkooti enkulu. Oludda oluwaabi era lulaze nga lwakwesigama ku bujulizi obw'abantu abaafuna mu ssako okuva eggulu, Moroto, Bokedya, Lango, Mukono, Kampala, Ajumani n'ebitundu ebirala. Oludda oluwaabi era lutegeezezza nti ebimu ku biwandiiko bye lugenda okwesigamako mwe muli ebiwandiiko bya Sako, ebya Bank of Uganda, Absa Bank, Stanbic Bank, Paalamenti, Uganda Police n'ebiwandiiko okuva mu ofiisi ya kaliisoliiso wa gavumenti. Payment registers for the Parliamentary Commission for the financial years mentioned. Payment register for the Treasury single account of Parliament. Bank statement for the accused persons. Bank inspection orders. Waste checks. Correspondences from the Clerk of Parliament. Loan documents from the Parliamentary Circle. Request from Fred to Sarah dated 19th June 2026. A letter dated 20th July 2026. Wabula wano oludda oluwaabi ku mpaaba luggyeko omwewabirwa Stella Atute oluvannyuma lw'okuba nga tannazuula waali. Sabbiiti ewedde kinajjukirwa nga kkooti eno yayisa ekibaluwa kye bakuntumye eri yenna alaba ku Stella Atute okumukwata aleetebwe mu kkooti eno, wabula n'okutuusa kati akyekukumye. Abasibe kati basindikiddwa mu kkooti enkulu okutandika okwewozaako era nga baddiziddwayo mu kkomera e Luzira. Annette Nakayibaale yakusakidde eggulire lino ku KTV Amalindilire.